Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olunaku lwaleero tegadde mbalage enteeka gy'oteeka ekigaji n'okiteeka mu kasabbuuni kuba ogenda okunaabako ako akagenda okulongoosa olususu, akagenda okujja oluyinjayinja mu feesi yo. N'olwekyo njagadde nkulage oteeka otya ekigaji mu sabbuuni n'obeera ng'okanaabako. Ekigaji tugenda kujjamu bino eby'omumakkati nga bw'obiraba. Kankulage enjja gy'okijjamu okiraba, n'oluvannyuma n'oggyako kano akakuta k'okungulu kano okaggyako kavaako bulungi nnyo. Kano kaggyako mpolampola, beera ng'okokoolamu bino eby'omumakkati. Mu kigaji kokoolamu kino eky'omumakkati kye twagalamu. Tuba twagalamu bino eby'omumakkati nga bw'obiraba. Sooka obyozeekokko, biteekeko mu mazzi obyoze. Beera ng'obyozaako, byozeeko. Kati leeta blender ogiraba, beera ng'obiyiwamu bino biyiwe mu blender ng'osoose n'obyozaako bulungi nga bw'obiraba. Tugenda kubikuba. Bw'omala obikuba tubeere nga tubisengejja nga bw'olaba. Bw'omala obisengejja beera ng'obiteeka mu kantu, tubiteeke mu kakopo kano. Nga bw'obiraba. Kakati bw'omala obikuba bulungi ekigaji kyaffe ng'omaze okikuba mu blender, beera ng'osalaasala sabbuuni nga bw'olaba bw'otyo. Funa akasefuliya, teekamu amazzi. Amazzi gateeke ku kyoto. Amazzi bwe gamala okutokota nga bw'ogalaba, bwe gatokota leeta akasefuliya akalala nga bw'olaba nga kakalu, katuuze mu mazzi bw'otyo agatokota. Kati leeta sabbuuni gw'osazeesaze, beera ng'omuteeka mu kasefuliya ako bw'otyo nga bw'olaba. Bw'omala okuteekamu sabbuuni waffe, leeta ekigaji kyaffe okiraba, ekigaji ky'okubye ka juyisi beera ng'oyiwamu. Tandika na kitonotono, kiyiwe mu sabbuuni ekigaji. Kyotandika okutabulamu. Tabula mu sabbuuni waffe oyo, mutabulemu. Buli kanaku bw'okera n'obeera ng'onaaba kasabbuuni ako kaba kajja kukolako. Buli lunaku n'onaaba kasabbuuni kano k'ogasseemu ekigaji kaba kajja kulongoosa olususu. Beera ng'oteekamu kajuyisi kaffe ak'ekigaji. Jjukira twakubye ebiri eby'omu makkati ebibeera mu kigaji bitutaddemu. Teekamu nga bw'otabula mu sabbuuni waffe asobole okweta bulungi, asobole okuyingiramu ekigaji. Sabbuuni waffe yo yeetadde bulungi. Kati awo abeera awedde bulungi, obeera omaze okuyingizaamu ekyo ky'otaddemu. Kati tugenda tuteeketeeke otugenda okumuyiwa, tugenda omukaliza addemu afuuke sabbuuni. Sabbuuni oba omugya ku kyoto, musituleyo n'amazzi mwali. Kati tumuyiwe, tugenda omwoleza. Tugenda muyiwa wano ne wano. Tutandike ne wano. Kati tumuleke awole addemu akwate bulungi nga sabbuuni wateekeddwa okubeera. Sabbuuni amaze okwekwata bulungi, amaze okuwola, tubeere nga tumuggyamu nga bw'olaba. Tumuggyemu. Kasabbuuni kaffe okalaba kakakoleddwa mu kigaji, tugasseemu ekigaji mu kasabbuuni kaffe nga bw'okalaba. Kano kasabbuuni kaba kagenda kulongoosa bulungi nnyo olususu. Kano tukaggyemu. Ne kano kasabbuuni kaffe okalaba, tuggyemu n'ono. Bw'ofuna w'omuyiwa kasitawulo obulungi abeera avaamu bulungi nnyo, tajja kusumba wadde n'omulundi n'ogumu, abeera ajja kuvaamu
tugaseemu ekigagi mu sabbuuni waffe yoyo. Kawungeezi osobola okukanaaba omubiri gwonna kaba kajja kulongoosa olususu lwo lulabikire ddala bulungi. Ekigagi kino kirungi nnyo mu kulongoosa olususu. Kigatte mu sabbuuni nga bw'olabye. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0 7 7 7 87 34 01 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.